American Heights, ekyokusatu mulungi, ssente azirina, azigaba, ate ayagaliza. Akasembayo mu sitooko empya yabadde asembayo. Ate ekirala bwe kinaakola obubi munansonyiwa. Senga ono ye mwami wange omulungi, muyita RK. Yeah. RK era mukulukkiriza omwana omuwala Zoe nga tannavaawo awo ng'akyali ewa ssenga. Twagala okutegeeza ebyaffe byangu nnyo. Oyo gw'olaba anyirira ayimiridde mu maaso awo muzzukulu wa Ggonjo e Bukalango, ate Berere yayonka yangabi muzzukulu wa Nsamba. Kubanga naffe tugenza obbigattagattamu, tukyanoonya tuloba tubalinako olusoga oba oluganda. Era n'omwana omuwala oyo bino sibisoma nti olw'okuba nti sibimanyi naye nsoma kakasa wino gw'olaba awo omwana omuwala oyo ezawedde fiina bamuzaala ng'abaana abalala naye bwe bamuzaala taata muzaala mukulu wange ye Makubu ya John. Omwana omuwala oyo gw'olaba awo yeddira Fumbe ate nga maama yaguma nanyweza ekitooka bakati banyweza kitanda ekiruddu ow'ennyonyi Kalungi Adijja. Awo nno wengattagattamu ne byewatugambye naffe eno n'okwata Effumbe n'ennyonyi kubanga tugenza obbibalamu naffe otyo oli wabanga wa butiko ng'ate ono wa Ffumbe ng'ate effe eri maama wangabi ate ng'enewo mwe maama wange Wanyonyi ogenda obbigattagattamu ng'ekibagano tuwa emmere sikiraba. Omwana oyo kale mu mbeera bwetyo ekyo nga bwe kiwedde jakusaba amanyinansi omwana omulenzi oyo asooka amwedwendo lw'amazzi. Mukulukkiriza kubeere kwagalako asooka amwawule mufe abeetissi b'ebibbo asooka amwawule kale sooka omuteekeko kati araketuulaawo naye guno omukolo guwadde abantu emirembe. Okimanyi akeewujjako omugole Besimani yakeewujjisa tuweyo koyina akayimba nga wakimusaako wali ekimuli.
Friendly one day. Digida. Bakuwadde kamu. Kale senga ateeka bagambye aleete tugenda kuba mperi atwolekere ku mukama waffe kiriza nkulage bannannyini Sakata Entertainment Industry nabo bayimpi okubireko yajjawo omwana omukolo okututte ebuwamba obuwanda okujja ne batumuuzaako ate nga bakola ki tumuuzaako bubuuzi abakweyagaliza Look at each other.
Naso se ndozo simubaji ko biyeko atite no nemani mayandi alabi kwa bado yagala kuugula ekiriwo but I expected time. Kubakubira wansi ko ngengeri kwa jeso kufuna itawansi kawaika komani akachoke
tweyanza nnyo tweyanzege era mukolo nange kantegeeza naye wange ye kyatali nnyini mukolo tuula. Mukolo kunaaba kwagala ye Metroni n'ava mu nsonga zino kale naye n'atuula. muwala wange Metron sooka onoonye w'otuula nga naye w'olinda ogugwo. Mu mbeera bwetyo nja kusaba selekita muwala wange yekka nga yaliyo osooka omuwa akayimba akkirira empola fe abasigadde tugatte engalo nga bakkiririra mu kitiibwa. Tweyanza nnyo tweyanzege era bw'otunulira muwala wange engeri gy'akkiriramu otegeerera nti omukolo gunyuma okukola ng'oli myaka bwe giti emyaka emito. Omuvubuka Ssuubi bakirayogera ebigambo kimu bibiri ng'ojuliza muwala wange nga bw'abamanyi era nange nakoze ne mwannyinanze enteekateeka eno tugamba nti omwana omuwala kaba mutumye ajje bino byogere mu kamwa ke. My daughter ano owulira njogera oluzungu yanyumya na muwala wange enzira mu Luganda omanya nkomyewo mu General Happiness. My daughter, how are you? How are you, Daddy? How is the going? Obviously, the going is good. Ayinza okutaba gudu ng'alengedde boyi mwalimu bangi abazi. Mbeera bwetyo Ye mukulu. muwala wange nga bw'ali wano nga bwe wayogedde nti y'omu ku abo oba ye yabalagirira wano. Ye mukulu. Nja kusaba asooka ababuuzeeko awo nno male mugambe ekiddako ekyabukedde. Muwala wange nja kusaba abagenyi bano obabuuzeeko ate obaanirize mu maka gange nga n'okubatoolera salaamu kw'otadde. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Era nnyo mukuli nga tukulise walagirira bulungi tetubuzeemu yadde. Kale mbeera bwetyo nvubuka Ssuubi Mukulu. Neddala osiwaali ku mukolo. nakutegeezeza nti eno ewaffe gye wazze we deal with big brands. Kaakati tekiri nti omuntu ye nga ddala osiwaali ne Joyce waali otyo bannyinanze bakoleko oti ku muntu ne Joyce batwaleko oti be banaasalawo. kale mbeera bwetyo nvubuka Ssuubi ye mukulu. muwala wange nga bw'ababuuzizzaako wantegeezezza nti mwenna mwazze naye mumwe mulimu oyo ow'enkizo ffenna bwe tulinze n'ekibiina ekitudde eno era mukulu wange ono Mutoolo n'abatudde eno balinda okulaba omwana omulenzi. era kino kye tukola ye naye mukulu w'Omutoolo kimwegombese otyo amanye nti bino Vanessa bimusaana. kale muwala wange ngenda kusaba omwana ali mbyuma akutereyo oluyimba emyaka gy'olimu myaka mito akutereyo oluyimba nga lwa myaka gino gy'olimu ogenda otulondereyo oyo bwonna mala omulondayo omutwale mu maaso ga ssenga awo nno ensonga naffe tuzitegeere. Agenda kutambula ye ajjeyo oyo eyatuleese ye ate Zoe nawe kikole oli mukazi muwanvu tojjayo omusajja omumpi. kale
Mwala wange ng'asituka bw'asigadde atalina ky'okutojja kugatta bugasingalo. Selekita tuwa akayimba omwana atambule ajjayo omugagga eyatuleese kubanga kati ekiriwo ekikutte ye kushona. Kushona design. Otyo? CEO in the house. Yatuleese. Kale. Tukyanoonya akayimba. Anti agenze mu kitabo ekipya. Ekikadde kiganye. Ekikadde kiganye. Esimanyi mu kiwonga bagamba botatuwa. Kale kiwanike yogere. N'akalulu by'owulira ebiva ate era mukutu twagala okutegeeza oyo mwana omulenzi ayimiridde awo yoyo yenyini gwe bwagerangako bulijjo ali mu byuma lindako yo small body big wallet small head big brain kubanga atera ebintu bituuka ne bituukamu. When I'm talking about my young brother Rajab, I always go straight to English. When I go straight to English, I push in some biology subjects. When I go to biology, just look what my brother, I might have gone a complete metamorphosis of life. Nangamba ntuba kuzimba nyumba nyimbi kati singa tubonaabona oletedde omwana omulenzi American Height ate nga nsiime mukulu kubeere kwagalako olw'okuba obudde bututwala kanti ndiggwa ate nga abagabula juice bategedde nti omwogezi ddala usaamukayirira yetamunywa mukulu omwana omuwala akulembere mukwano gwe amutuuse mu maaso ga ssenga amugambe ebigambo bye byamuleese wano yakula obubi wakukiraba kyesitasobola kukola
kwe kugaana ensonga eyo. Kati eriyali eyayogera. Nange bwe nakola omukolo otyo njagende wakushona anyambaze gomesi zoyo gyayambadde kisinziira n'enkulayo n'obuwanvu kubanga kulanga kisona ekunyumira. Omwana omulenzi oyo mbeera bwetyo nja kusaba mwannyinanze simanyi oba bano mumufuna bulungi wali waali. Kale muwala wange nja kusaba okwata omwana omulenzi oyo musembere wali eri ewa ssenga. Musaba yakayimba. Kale teekateeka gwe mwana mulenzi ali mbyo. Kulukiriza abatesitisi banoonyeze Bismarck ne Metro Akatebe bayinza okukkalira ate era n'abagole batuule. Basenga muno bateeseteeseyo ekirabo ekyenjawulo otyo bannyinaffe kyebagenda okuwa mukyala waabwe otyo mu ngeri ey'enjawulo. Kati ali mu byuma wabanga tuli ku mukolo gwe gumu naye ng'alina akayimba kasobola okubateekerateekera. Mukulukkiriza akakube batuuke gy'ali. Era kati eriyo abanaku abatulabira ku mutimbagano abalowooza nti tuli wapangisi bagambe tuli wassenga. Yabasula mu nyumba z'obusisi alowooza nti wapangisiza bupangisa naye nga tetwazze wassenga. Wayo akayimba konna akaliwo kazadde kaba kakafeero. Abakyali ku mukolo guno olw'essanyu ffe tugenda kubako mu ngalo bale nga bakiserengeta. Kale tewali bye mugenda kwogererako okulanya mu mugamba awo tuli wassenga naye mukwanjula munamugamba biki. Mukulu era kubeere kwagala go naffe twebazeeyo singa ak'ensuso bintu bino byakyuka. Abagemba anaku bwe bagenda mu maaso g'abakulu ogende wassenga n'ogenda n'engoye ovaako ki aliyo bwe tunadda byeri anaaba ayinaki tusazeewo tubikyuse bujje wassenga omwana omulenzi bwogenda okulembera otwala mu bakulu senga yakuyirizzaayo akalamu. Besimangenderye wali Metro wanyinanze obudde mu bintu era senga katukwebazeemu ak'ensuso ekirungi olinaanidde eddala omugaggawo waali nze ndi mutume buli kirungi kyakwakaliza. This is just the beginning. Senga saa yonna yonna tukomawo mu style. Senga gamba ono nze gwotunulira sirina makulu mugaggawo era mukulukkiriza bino byonna ebinekaanekanye wano ebinyiridde ng'abakyala abaakasiramuka. Okusiramuka kuba kwangu nnyo ku mukyala. Obeera Mariya ng'oli mu Katuliki ne bakwongerako mmuno ofuuka Mariyamu ne bakuwa akakaaya n'ogenda naye Peter okufuuka Umaru. Terms and conditions ze n'olutiko lungiwa
bwe nkirowoozaako. Mukulu bibeere ebigambo bya Ssenga nga ye bino byonna bitulese mu maaso ge bibye era bibeere ebigambo by'okwebaza omwana omulenzi ono ate nze antuma eri bakulu banne obubaka mbuzzeeyo. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Senga obugambo nga butono. Ebigambo bya Ssenga biba bitono ng'ozembagagga. Obeera mbanaku wonna ng'otuzadde tulabira wa tetukyadda wamwe byonna byaki. Ne mubanga abali mukulanya. Naye tugenza okujja ewa Ssenga etuzze naye ng'alina ke yeekoleddewo kyova olaba ebigambo ebibadde bitono nnyo. Mukulu kubeere kwagala kwaba bifaanani bano Ssenga bamuleyo diagram awo ate era nga tubagamba ku Shona Designs CEO yaliwo ye yabambazza omukyala yamweyambaliza ate era tubategeeza zino gomesi bwe ziti zenyumira nnyo omugole ng'oli muwanvu nga zobi naye n'ez'abantu gyeziri nazo tuziyina amahala agaaki ye mukulu yajjawo omwana ddala busa alina byayogere nebitakwatagana bulungi tubiri tulina bakifaananyi balyeyo Ssenga ekifaananyi awo ne muwala we n'omwami ate era Ssenga obagamba omusajja muwanvu gwe twaleese. Mukulu okkiriza engalo z'owulira eziva obuuyi eno zongera kakasa nakutegeeza nti buli omu afunye wakkalira otyo okuggyako kansala ono simanyi kyeki kyamuganye. Batabani bange yateeseteese ensonga eyo tugidduukirire kansala afune w'atuula. Naye bano bannabyabufuzi baamanyire okuyimirira ne w'ataatuule si bye twazzeemu kati abula ate guyinza obutaggwa ng'ayimiridde buyimirizi. Abakyala musobola okwekolamu omulimu olabawo omutono ng'asobola okulera ng'osituka ye atuula ng'akulira era omukolo guba gulina okuggwa. Kansala si mufumbo kanaggweramu eyo ate omunene nga yasitusa okumulera. Tuula nnyabo tuula. Nakutegeezeza nti wano wozze ye mukulu naffe tuli bateeketeeke kale era mu mbeera bwetyo bye wakulembedde ye mukulu bategeeze nti okwo kwabadde kwegezaamu. goloko kayaka mu mbeera bwetyo muvubuka Ssuubi ye mukulu nkuwadde erinnya erya Ssuubi olw'okuba nkusuubiramu essuubi lingi nnyo. ye mukulu ojja kukkiriza nti wano wozze muzze mu Buganda. ye mukulu ensangi zino emikolo gino wetuba tugikola ennazi kuno bagenyi we bakyalanga twabeerangawo n'okuyimba oluyimba olwasusulutanga Namulondo. ye mukulu ekyo nno weekyaggwa twafunanga essaala era naffe mukulu tuzze ne Sheikh Musa mwali ajja tuwa edduwa bwe kibanga bwe kito bwe kiri emmanga awo wokkirira waliwo ekisenyi njagala onnogereyo ebisubi bibiri byokka byokka. ye mukulu taata osindisa enfuuzi kwennyamira abeewange bali waggulu otyo kunaabakwagala kaabeewo omukulu olagire nabo badde waggulu ano tuwaane Namulondo kale okuva edda n'eddiryo lyonna n'eggwanga Buganda lyamanyibwa nnyo eggwanga lyaffe okwetooloola ensi zonna. Twesimye nnyo olwa Buganda yaffe. Ekitiibwa kya Buganda kyava dda nnyo naffe tukikuumenga. Ssaabasajja Kabaka asaanira afuge Obuganda bwonna naffe nga tumwesiga.
twesimye nnyo olwa Buganda yaffe. Ekitiibwa kya Buganda kyava dda naffe tukikuumenga. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Amin. Mbeera bwetyo ye mukulu nvubuka Ssuubi buli ali ku mukolo guno nga azze lwa ssanyu nsaba ezaamugula aziwa omulimu. Eyaze okukaaba totuula naye yazze olw'essanyu tuula. Ojja kukkiriza ye mukulu wano nno Omuganda wagambira nti bagagga n'abagagga kwagalana baavu kulogaŋŋana. Awo nno wentunula oluuyi eyo nentunula ewaffe eno ate ffe olaba emyaka gitugenderedde tulya kuza pension bannyinanze obalaba eno ye mukulu olaba ng'enteekateeka yeeyo. ye mukulu Nsaba nsooke nkwanirizeeko mukwaniriza okukyasinze n'okulamusa okukyasinze obulungi mu nsi eno naam nti assalaamu alaikum. wa alaikum salaamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbeera bwetyo ye mukulu eradde abaana b'obulenzi eradde nnyo mukulu muli muti eyo obulungi obutagambika gye muyise mukulu wabatumidde ye era ensiba njiraba nga yeeyo be bano abaana be bagamba nti ku mulembe kwe bali. Njagala nsooke mbuuze ku baana b'obuwala baabo bakulaba eradde abaana b'obuwala musiibyeyo muti eyo era muvubuka Ssuubi wano woolabira nti omukyala azze ku mukolo gomesi si mpangise era kyawe omanyirawo nti oyo kushona atyo designs be babambaza njula okuddamu omukolo gw'omulugwala wange ewaka kasita gwa mulugwala abaana bwala mutuule mudde ebuziga muve buloba. Mu mbeera bwetyo ojja kukkiriza nti wano ozze wa mwannyinanze era naffe mukulu ze engalo z'owulire eno ze tukuba empitirivu okakasa nti tuzze ku mukolo ogw'ensonga. Era be wakulembedde bategeeze nti wano bali wassenga ndaba oyo yeerayiikiridde nnyo omwana oyo omulenzi owa Rest TV ndaba atidde nnyo mugambe nti yeetaaye wano ali wassenga guma oli wadde mbusalako. Mbeera bwetyo bannyinaze tufunye abagenyi nja kusaba tusooke tubaanirizeeko maka gano aye tubabuuzeeko. wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kale senga eradde nnyo senga obulungi obutagambika muli omuti eno. Mbeera bwetyo muvubuka Ssuubi nga bwe nakutegeezezza Nazzikuno ensonga zino zatandikanga bwe ziti twatandika n'omukolo ogw'okukyala gwe guno awo nno we gwaggwanga ne guteekateeka ate omwana okujja okukola ki okuwayira okuzaalibwa. Nja kukkiriza ye mukulu ate naawe njagala okkirize nti wano wozze naffe tulinawo ku baana weebali bajje basooke bakwanirize bakubuuzeeko awo n'okubulira ekiddako ekyabukedde. Kale bawala bange muteeketeeke mujje mubuuze ku bagenyi bano naye temugira mu ngoye ze musiibamu. Ate era mukulu naffe otuyambire eddala omanyi gye tuvudde si wala kumpi waneeno otyo naye maama omuganda yagabanga olwendo lw'amazzi oba naffe balutuwe. Okyogedde omwana omulenzi oyo ateekateeka kujja lwakuba kale n'amazzi nga tonnalya galina ennyoola gye ganyoola kinyuma nnyo ne gajja nga n'emmere ebateekateeka. Gwani yakugambye nti mwekiri mu nteekateeka yaffe tekiriiko kale mwe munaaswala. Vubuka ali mu ddinda eryo liteeketeeke oliteekeyo bawala bange bajje babuuze ku bagenyi bano. Kale naffe mukulu katubalage essanyu nti gwe tuwerekedde mwana muto muvubuka nvuumuulo ne senta emukulu kyekyo okubojja enguliko
naffe katuwakubireko mu ngalo ez'ekitiibwa. Muvaawe, vaawo naawe. Ze zino. Bagagga kwagalana. Nga yoyo yali omugole. Kushona designs wano kodi Kampala primary school awo kale. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kale banyabu iye ge gatukulise tuze tuvuga eradde nnyo. Basebo si buli kimu nti nze nziramu nammwe muddeemu ku bimu. Emukulu. Ajja kulima. Emukulu. Emukulu. Mukulu nange ngenda banguyiriza nga wambaliga wayanguliza imamu muswala. Agenda okugamba nasi ku nnasu eyeeba yatuuseeyo dda. Mukulu tubalabye n'enteekateeka tujja gikola bwe tunadde envuunula bibya ate tunaabakolako ng'obuyiza ebulagira. Nange kankajjeko nga ggwe. Ya. Emukulu nzikiriza. N'amanya. Mukulu kkiriza nange sagala kumala biseera nga mulukola atayagala kunaaba ayimbawo kayimba wannaza nga kuwedde. Mukulu njagala kwogera mazima nga wajjangabika nti okujja mu ddumbiizi lyo twaze nga tulina ensonga eyatuleese nga tuzze okulaba ku kyami wabiri balungi nsiiti. Mukulu yakusiimuula enziro ku mugongo. Buto wange yali ayita ku mutala guno bw'atyo n'alengeramu lusuku ettooke lyalirengedde. Bwe yabuuzaabuuza n'ayagala okujja sembere we lyali ne bamugamba kikafu ekizira tekisoboka okujjako ng'oyise mu mitendera. Mukulu yatulagira ye mwana omulungi ewaka wano omulungi ennyo bwe tumanyiko ffe erya Zoe. Mukulu kunaaba kwagala kwa bunaana atuuka bapaba ojja kumanya nti abamu tuli mperekeze omugagga tulinamu omu yekka. Aye ne giba tekinnawera obusiraamu bukkiriza okusibako nga tusibako tunadda nga giweze. Ye mukulu. Kasita munaatuwa emmere. Omwana gwe batakase mu kalo gwe batakase omwana bino jo esa akuba bannange akuba ne bitamukwata ku
Tugende, genda